abasajja batufuza emyaka 4 twagala naffe tubeeko naye tiyagaasa atandise. Okay. Waliwo bannange mazima God have mercy upon us. Assuming you became an MP, they want you study. Lunaku olw'eggulu nakubuulidde ku nsasagge n'ensonga nga bwe yabadde ku kitebe kya National Unity Platform. However, abaana balina omuzannyo mungi bannange n'embeera ey'obunkenke n'embeera ey'obuzibu. At least abaana bo baggyemu bo kye basinga okubeera nga banyumirwa era kyekintu ekibaggyako stress. Waliwo obutambi bubiri amasasi we gatandikidde bali babadde barikodinga naye nga olemwa. Akasooko ne yabadde ali mu kubeera ng'aweereza muganda wange we yakomye yadduse emabega w'amamotoka okubeera nga yeekweka naye ng'ebigambo yabadde atokomoka gwabadde mulala mukko. Waliwo n'omulala gwe babadde bali mu kubeera nga bawandiisa obutambi bwonna n'okusinzira nti we twakoledde olunaku sitole ey'eggulo nga tetumanyi lwaki bano abasajja babadde bayingidde mu kitebe ne bakuba amasasi ne batwalako n'abantu be basobodde okubeera nga batwala. So ku makya g'olunaku olwaleero Bobi Wine ayongedde okubeera ng'aclarifyinga ku nsonga eyo era nga clear reason tera kubeera ng'evaayo okubeera nga bategeeza eggwanga lwaki bakubye amasasi mu kitebe kya National Unity Platform n'okubeera nti embeera efaanaganako bwetyo yabaddewo. Nze just njagadde kuleetera obukilipu tutasobodde kubeera nga tulaba obwabaddewo nga action yennyini egenderera ddala mu maaso kubanga kenasoose okubeera nga mbawa action ng'emaze okubeera ng'ebeerawo ne batulagawo ebyabaddewo naye buno eno bo bwabaddewo mu action real time.